Mugekiro kya leero muzibu azaala mpanga batandise okumusereka Museven agenda kwasanguza baminisita ba Ababbi omutujju akozesa akasaale atabangudde ekibuga abasse. Essaawa ziweze 3 ez'ekiro musibye mutano bannaffe amawulire gaagano ku CBS FM ey'obujjajja nze Katabira Daniel muzzukulu wa Mbaziira. President Yoweri Museveni buhabulwa ayogedde kati ng'omusezi agula essowaani nti alina olukalala lwa minisita babalyake mu kabineti yennyini abazze balavulanira ensimbi nga bazijja kwa musiga nsimbi. Wabadde aggalawo olusirika lw'abaminisita olukulungudde ennaku ebbiri ku kisaawe ekkololo omwami Museveni alabudde ne ssekulabula baminisita be obutagezzaako kusabiriza bamusiga nsimbi abagwira era n'agamba nti ekikyamusibye okukwata abalyako abo lwakuba nti obujulizi bukyali bwa munyoto. I have reports about people who have been asking for bribes from companies and businesses. This must stop. We cannot tolerate it because it will kill the future of our country. Some of the countries would have gone very far. There are many countries, some of the countries had wars, and that's why they lagged behind in Africa. But some never had wars, but they had problem of corruption. And you find they are stagnant, like the ones which had wars. Everybody knows, and I also know, I actually know who are asking for bribes, but I don't yet have enough evidence to arrest them. So you should neither ask nor accept, even if they give you a bribe or even a favor. Museven era alagidde minisitule y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensi beekole buli kisoboka esale ku nsimbi ennyingi eziggyibwa ku masannyalaze akozesebwa bannamakolero nkijja kuyamba kutumbula enkulaakulana. Mu ngeri emu Pulezidenti azzeemu okukikkaatiriza nti si wakussa mukono ku ky'obutawa kakalu eri abazza emisango gya Naggomola n'okusinga ennyo abatemu n'ababbi nga mu batwalidde n'asaba essiga eddamu zireme kulowooza nti kino asiika binyumo nti oba yeeyagaliza. Minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensi Ruth Nankabirwa agambye tekyalemesezza amasannyalaze ga Uganda waggulu ge mabanja agakyasasulwa agava ku nsimbi ezeewola okuzimba amabiro g'amasannyalaze. Esente twazeewola tukyasasula looni kati ate amasannyalaze ge tutunda okufuna sente okusasula kosi zino tuzirukavalinga through the tariff. Kakati wadde nga tugamba gakyali waggulu naye era gagenda gakka bwe tunaagenda tulaba nga loans ezo tuzimalayo ate nga ne amabibira amalala agazimbibwa ku sente za Uganda nago nga gawedde kati nga Karuma Jagaali bwe tunaagenda tulaba nga ebbanja lya Nalubaale ne Kiira liweddeyo nga bwe ligenda okuggwayo 2023 nsuubira nti amasannyalaze gagenda nga gakka wansi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mwenyamivu olwa gavumenti okukandaliza lipoota ekwata ku kwokya amasiro g'abasekaka ba Buganda ag'ekasubi. Obuganda bwagwamu nnabengi ennaku z'omwezi 16 omwezi gwali gwa 3 omwaka 2010 amasiro g'ekasubi bwe gaasaanawo mu nnabbambula w'omuliro era n'ennyumba enkulu muzibu azaala mpanga yafuuka muyonga wabula okuva olwo alipoota ku kyavaako enju eyo okusaanawo tefulumizibwanga. Okuva olwo Obwakabaka bwa Buganda bubadde ku ddimu ery'okuzzaawo ennyumba eyo era Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asinzidde mu kutongoza omulimu gw'okusereka ennyumba muzibu azaala mpanga n'asaba gavumenti etegeeza abantu ba Ssaabasajja bye yazuula mu kunoonyereza ku muliro ogwo. Alipoota y'amasiro tetugifunanga tugibanjiza naye tebagituwanga n'olwekyo tutuyinza kwogera mu ngeri ntongole nti amasiro gajja lwakuba kino baanoonyereza nange nze omu ku abo abaagenda mu kakiiko ne bambuuza ebibuuzo ne mbaanukula n'abantu abalala baagenda n'abakubibirawo nabo baagenda mu kakiiko naye ripooti tetugirabanga. Omulamuzi Stephen Engwawo yali akulira akakiiko ako ripooti yagimala n'ajanjulira gavumenti era gavumenti yateekawo akakiiko era gavumenti yalina otuwa ripooti eyo naye tugibanjizza naye tetugirabanga. Eddimu ly'okutandika okusereka muzibu azaala mpanga likoleddwa Omulangira Daudi Chwa yasoose okusereka ennyumba eyo n'enjola ez'essubi ebbisi 4 n'addirira Omutaka Kasujja Kyesiga Kakande Kibirige n'enjola ez'essubi 2 oluvannyuma ne baleka bawabula akayole bakwazize omulimu gwabwe. Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga atuukiriza obulombolo bwonna obwetaagisa mu kusereka ennyumba eyo muzibu azaala mpanga ne yeebaza nnyo Obuganda olw'okugumiikiriza mu nteekateeka eno. Nze natuuse wano mazze n'ekita ky'omwenge era nasookedde kulya ntaba Luganda okutaba ebintu byonna ensonga zonna eziri wano zitabagane awo n'emikolo gyonna emikulu gikoleddwa. Bwe twajja wano kati wayise
sabbiiti 3 nabagamba nti okusereka tekujja kumala sabbiiti emu era ndowooza mukiraba bulungi kye nali njogerako. Awo nno tuleme kweraliikirira naye kaakati ddala tusemberedde okumaliriza omulimu gwa Muzibwazaalampanga. Minisita w'ebyobuwangwa, ennono, obulambuzi, olulimi, ebifo eby'enkizo, embiri, amasiro n'ebyokwerinda, Oweekitiibwa David Kyewalabye Male agambye kati omulimu we gutuuse guwedde ne yeebaza nnyo abantu ba Beene olw'obuvujjirizi. Mu bbanga si ddene nnyo abantu abayita ebweru w'akasubi bajja kuba nga balengera essubi nga ligendako waggulu. Ssubi lingi nnyo erigenda okugenda okwo lingi ddala naye gwe mulimu ogugenda okuddako. Mpozi nga bakola abasereka waggulu ne munda abagirinya bajja kuba nga bawunda ebizizi n'okuteekateeka munda tusobole okubeera ntutambulira wamu era nga bulijjo bwe tutegeeza Obuganda nga tusemberedde okuwa Abaganda akamwenyumwenyu ku nsonga ya Muzibwazaalampanga. Ssentebe w'olukiiko oluzza amasiro gano Oweekitiibwa Hajji Kaddu Kiberu akubiriza abalina ebikozesebwa okumaliriza omulimu guno okusingira ddala essubi okuwagira enteekateeka eno. Kakati tutandise essubi nga siteegi ekola ki esembayo. Obwetaavu bw'essubi bungi nga bwe njogedde kubanga nze sisobola kubagamba nti ennyumba eyo eneegendako ttani 2 ttani 3 kati gwolaba bwenkana Muzibwazaalampanga oli yajja essubi eryali liriko lyali kusinga obuwanvu obugulumivu obwo nga bikusinga obuwanvu n'olwekyo tujja kwetaaga essubi lingi nnyo. Kizuuliddwa nti ekkampuni eziwerera ddala omutwalo gumu 14,000 ze zokka ezisasulira abakozi ensimbi ez'okweteekera obukadde mu kittavu ekya NSSF ku kkampuni emitwalo 63,000 ezeewandiisa. Etteeka lya NSSF ligamba nti buli mwezi omukozi anaaterekanga ebitundu 15 ku musaala gwe, mukama we amusasulirako ebitundu 10 ku buli 100 ate omukozi ku musaala gwe ne bakeculako ebitundu 5 ku buli 100 ng'ensimbi ezo zikwatibwa bukolokolo ne ziweerezebwa mu NSSF. Ssenkulu wa NSSF Dr. Richard Byalugaba asinzidde mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ekikula ky'abantu mu kadde kano akakyekenneenye ennongoosereza mu tteeka lya NSSF. N'ategeeza nti bannayuganda obukadde 2 be bokka abasasula NSSF naye ate bwe lutuukidde leero nga baasigala akakadde kamu akadde akalala bandiba nga babivaako dda. Look at how many companies are registered. Only 63,000. Of those, only 14,000 are active. It tells you something. They're not actively contributing to NSSF, even though they're registered. The numbers get worse. Look at the only active members. Only 1 million. 50% of our members are active. They have not contributed in the last 1 year. That's what it means. Only 1 million have contributed. Gets worse. 1 million are dormant. 42,000 are dormant. We also have some dormant voluntary employers. This number is not pretty, but agambye nti ensimbi abakozi ze baterekayo ziri mu buse nga 15 n'ekitundu zite triliyoni 15 n'obuwumbi nga 600 wabula abakozi abasinga obungi tebannaweza myaka 55 kwe bagirayo ssente ezo. Abasinga obungi bali wakati w'emyaka 35 ku 5 nga baweza ebitundu 63 ku buli 100. NSSF egamba nti bannayuganda abatereka mu kittavu kino ebitundu 71 ku buli 100 omusaala gwabwe teguweza kakadde buli mwaka. Dr. Richard Byalugaba abuulidde ababaka nti ebitundu 5 ku buli 100 ku bammemba mu kittavu ekyo banyigirizibwa nnyo mu biseera eby'omuggalo olw'ensonga nti baali tebasobola kufuna nsimbi zaabwe ng'etteeka bwe ligamba. Kinajjukirwa nti omukulembeze eggwanga bwe yagaana okuteeka omukolo ku tteeka eddongooseemu yalagira nti NSSF eteekebwe mu minisitule y'ebyensimbi yebeegivunaanyizibwako. Wabula Richard Byalugaba aganye okubeera omulambulufu ku minisitule entuufu eneddukanya ekittavu ekyo kyokka n'awabula nti ku lw'obulungi bw'ekittavu minisitule ebeeremu so si bbiri nga bwe kibadde. that is way above my pay grade to even discuss. Because if I say Minister of Finance, gender will hammer me. If I say Minister of Gender, Finance will hammer me. So, that is for you to decide. Me, Gwemumpa, is the one I work with. The challenge, which we said in the beginning, is we can't have 2 masters. If you look in the initial arrangement, 1 minister would appoint the board, 1 minister would be in charge of budgets and the invest guys. Mu bbago lya NSSF abakozesa abagaana okusasulira abakozi ssente ezo etteeka ligamba nti baakusibwanga emyaka 10 era NSSF yakuweebwa obuyinza okugenda ku akawunta ya kampuni ezo okuggyako ensimbi ezo zitwalibwe mu kittavu ky'abakozi.
Maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda mwennyamivu olw'omulamwa ogw'obuntubulamu ogusuuliridde ennyo mu Bannayuganda agambye nti ekimu ku bisinze okuvaako enneeyisa embi mu bantu ensangi zino. Nnaabagereka bino abyogeredde ku mbuga y'essaza Butambala e Kabasanda ku mukolo ogw'okuzza olunaku lw'omwana omuwala oluyitibwa International Day for the Girl Child olwateekeddwa ekitongole kya Nnaabagereka Development Foundation nga kiri bumu n'ekitongole kya World Vision. Agambye nti emitawaana emingi egizze gigwawo mu ggwanga lino naye ng'ensi ekoma kugyogerako bwogezi kyokka ng'ensonga y'okunyikiza obuntubulamu teyogerwako. Kwe kukaatiriza nti singa obuntubulamu nga mwe mulina okweyisa obulungi okuwaŋŋana ekitiibwa obwesigwa n'ebirala bisibwako essira ensi yakweyagaza nnyo. Obuntubulamu abamu mu kutwalanga okubeeraawo ne weegayaaza ne bakulinnyirira n'otoyogera n'otobaako na kyogamba. Ekintu eky'obuntubulamu kyatubulamu nnyo. Kugamba obuntubulamu si bwe obugayaavu mulowooza nti mugamba obuntubulamu kitegeeza toyogera, nedda si kitegeeza. Obuntubulamu bugunjufu, obuntubulamu kufaayo, obuntubulamu kubeera na buvunaanyizibwa, obuntubulamu kufaayo ku banno, kubeera omwesigwa, okuwa banno n'okwewa wennyini ekitiibwa. Abaana b'obuwala obayigiriza okwewa ekitiibwa, okuwa emibiri gyabwe ekitiibwa, alina okuwa abantu abalala ekitiibwa. Kubanga bw'obanga olina obuntubulamu ng'ofaayo, ng'oli mwesigwa, ng'olina obuvunaanyizibwa, tojja kukola bintu abasajja n'abakazi abamu bakola okubanga babonyaabonya abaana. Nnaabagereka akubiriza abaka ba Paalamenti balowooze nnyo ku ky'okutwala ekisaakaate mu bantu abakulu era n'asaba ne mu masomero wabeewo obudde abayizi mwe banaabangulibwa ku nsonga y'obuntubulamu. Akuutidde bannabutambala bajjumbire okubagema ekirwadde ki COVID-19. Omubaka wa gavumenti e Butambala Lubwama Suleiman Bukya yeebazizza Nnaabagereka okubeera ekyokulabirako mu kutumbula empisa mu baana. Avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana e Butambala Yiga Faruku agambye nti abaana ab'obuwala 629 be baafuna embuto wakati wa Julaayi 2020 ne Juuni 2021 era nti buli mwezi emisango egyekuusa ku ssobya ku baana abatannaba kwetuuka egiroopebwa ku poliisi y'e Butambala ng'abaana abo bali wakati w'emyaka 68 miyitirivu nnyo. Omwami wa Kabaka atwala essaza Butambala Katambala Haji Suleiman Magala abulidde Nnaabagereka nti balwanye bwezzingire okununula erimu ku ttaka ly'Obwakabaka mu ssaza eryo lyali lyawambibwa n'okuyooyoota ennyumba y'essaza lino okutuukana n'omutindo. Oluvannyuma Nnaabagereka asaze keeki wamu n'abaana b'obuwala abeetabye ku mukolo guno ng'omukolo gwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti ya wakati ne Mengo nga gutambulidde mu nkola ya kinnassaayansi. Mubanja abaddewo Profesa Badru Dunkaterega ategeeza nti annaku nnyo okuba nti abaana bakyakulusanyizibwa ku mulembe guno bw'atyo n'abulirira abaana abalenzi nabo batandike okusomesebwa kabi akali kukulusanya abaana ab'obuwala. Mu Uganda ne mu nsi yonna omwana w'obuwala taweebwa mukisa gusooka. Bangi baggibwa ne ku masomero nga bakyali bato basobole okubafumbiza olw'okuba famire efunye omuko okugiwa kasente kale nno okubasosola kutandikira awaka. Bino ebikola bivoola eddembe ly'omwana ow'obuwala n'ekitiibwa kye, so ng'ate yandibadde n'eddembe ly'okusoma, eddembe ly'omukwano gw'abazadde, obutasosolebwa, okukula obulungi, okuyiga ennono n'obuwangwa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwako langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza ate nga tekaddiwa erimbiko eby'enjawulo. Saako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawa envaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea amajaani agawa caayiwo eddekende. Singa omala ebbanga nga tokozesa akawunti yo, banka erina eddembe okulangirira enteekateeka ez'okutwala ssente zo nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Omuntu yenna alina akawunti mu bank naye nga akawunti eyo emaze emyaka 2 nga tewaliwo kintu kyonna kigikolwako oba kuyitako ssente oba kuziggyako oba kuziteekako. Bank erina obuyinza okulangirira akawunti eyo teri dormant era erina okuwandiikira nannyini akawunti eyo mutegeeze era bwe wayitawo emyaka 5 ng'omuntu oyo talina kyakoze, bank erina okutwala ssente ezo n'eziteeka mu banka enkulu ya Uganda.
Papa wa Orthodox ku Kalu Africa Theodorus Owokubiri olwaleero atukuzza eklesia n'okutongoza ekigo ky'abaami bannaddiini ekisookedde ddala mu Uganda. Ekigo kino kyabbulwamu omutukuvu Paraskevi kisangibwa ku kyalo Busaana mu ggombolola y'Ennyenga mu disitulikiti y'Ebikwe mu Kyaggwe. Papa Theodorus Owokubiri asinzidde wano n'akuza omukulu w'ekigo ekyo Father Prodoromos Lubega okutuuka ku ddaala ery'obwa Archmadrate nga lino nno kwava okutuuka ku ddaala ery'obwa Bishop era n'amukubiriza okwongera okusaasanya ekigambo kya Katonda n'okulaba nga abasajja beeyongera okwenyigira mu kuweereza Katonda. Kino kiddiridde ate olunaku lw'eggulo Papa Theodorus Owokubiri okuggulawo ekigo ky'abakyala babiikira ekya St. Catherine ekiyindi mu Buyikwe mu Kyaggwe nga kyegasse ku ky'abakyala ekyasooka ekiri ku kyalo Monde ew'Obulonzi mu disitulikiti y'e Luweero. Father John Kibuuka Bosa akulira olukiiko lw'abayima b'Eklesiya agambye nti okutandika n'enkya Papa oyo waakwolekera ekitundu ky'eggulu ekitwalibwa Bishop Sylvestre Kisitu okulaba emirimu egikolebwayo. Tugenda mu dayosisi ey'eggulu yetujja okusiiba ate tusuleyo nga tukola emirimu gya Katonda ng'akyalira ebisomesa ebyenjawulo ng'asinkana abakkiriza ababeeramu n'abantu ababulijjo bonna ab'ebitundu ekyo okubabuulira n'okubazaamu amaanyi mu byonna bye bakola. Ku lunaku olw'omukaaga wajja kubaayo ekirambiro kya mmisa Cathedral y'Omutukuvu Lavrentius mu Gulu City n'oluvannyuma ajja kukomawo e Kampala nga yeetegekera okwetaba mu kujjukira omwoyo gw'omugenzi Ziona Lwanga tujja okujjukira ennaku z'omwezi 17 ku lunaku olw'Essande. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka ne pikipiki z'empaka mu Uganda ekya FMU kitongoza empaka z'emmotoka eza Kabalega Rale ezigenda okuvugibwa mu bitundu bya Hoima. Empaka zino zaakubeerawo okuva nga 22 okutuuka nga 24 omwezi guno era abavuzi baakutolontoka olugendo lwa kilometers 158. Empaka zino zitongozeddwa olwaleero e Mukono zaakuba za mulundi gwa 5 ku kalenda y'eggwanga. Abavuzi abakakasizza okwetaba mu empaka zino ye Ronald Sebuguzi, Rajiv Paredia, Fred Busulwa, Omar Mayanja, Jas Mangat, Duncan Mubiru n'abalala. Wetutuukidde leero nga Duncan Mubiru yakulembedde ekimeeza ky'abavuzi eky'eggwanga n'obubonero 27, Hassan Alwi wakubiri, Fred Busulwa wakusatu, Omar Mayanja wakuna n'abalala ne bagoberera. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center abateekateeka abatuuse okuyingira obufumbo basange ku Heritage Plaza e Nansana oba ku mitimbagano gyabwe. Norway olwaleero abaayo basiibye mu kasattiro olw'omusajja omutujju abayingiridde n'atta abantu 5 nga yeeyambisa akasaale waliwo n'abalala baalumizza ng'atwaliddemu n'abapoliisi. Ensasage eri mu kibuga ekiyitibwa Kongsberg ekiri mu bukiikaddyo bwa Norway eggwanga eritatera kugwamu ddukadduka ng'oyo nga n'abapoliisi ba Norway amateeka tegabakkiriza kaalakaala na mmundu nga bakuuma emirembe zikuumibwa ku bitebe bya poliisi oluusi n'emmotoka ennawunyi. Omuttemu ono bamukutte munnansi wa Denmark ye Espen Anderson Brathen wa myaka 37 egy'obukulu. Ekyamunaawudde okutta abantu na buli kati kikyayebuuzibwa wabula gyebuvuddeko yakyusa eddiini n'afuuka omuyisiraamu kyokka ab'obuyinza mu ggwanga lye bateebereza nti mu kusoma eddiini kyandiba nga bamuyingizaamu omwoyo ogw'obwannalukalala. Abantu basse kubaddeko abakazi 4 n'omusajja omu bonna yabasse akozesa kasaale yagezezzaako okudduka kyokka poliisi n'emutaayiza n'emuvumbagatira era kitegerekese nti baakumusimba mu kkooti olunaku olw'enkyabitebye. Poliisi egambye nti omusajja oyo bagenda kusooka kumukwasa abasawo bamwekebejja omutwe si kulwa nga yaguddemu akazoole. Olw'okuba Norway nsi ntebenkevu tetera kugwamu kwatakwata ow'engeri eno ekibuga ekyo Kongsberg awaagudde omitawaana boolwaleero lwonna basiibye mu kyobeera kyennyini era bendera zeewubidde wakati wa mirongooti nga bakungubagira batuuze bannaabwe 5 abattiddwa omutujju. No lyettemu ery'engeri eno erisoose Norway mu myaka nga 10 egiyise kyasimbayo okulabwako mu 2011 omusajja bwe yatemula abantu 77 okusinga baali baana ba ssomero. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. President Yoweri Museven Tibuhabulu ayogeddeko ati nti alina olukalala lwa baminisita baabalyake abazze baluvunalira ensimbi nga bazisaba bamusiga nsimbi. Katikkiro wa Buganda Charles Butamayiga mwennyamivu olwa gavumenti okukandaaliriza alipoota ekwata ku ky'amasiro g'abasikaka ba Buganda ag'e Kasubi.
Kizuuliddwa nti kampuni omutwalo gumu 10,000 ezooka ezisasulira abakozi ensimbi ez'okweteekera obukadde mu kitavvu kya NSSF ku kampuni emitwalo 60 ezeewandiisa. Ennore leero basiibye mu kyobeera olw'omusajja omutujju assa abantu abataano ng'akozesa akasaale, waliwo n'abalala baalumiza nga omutwalidde n'abapoliisi. Ge mawulire ekiro kya leero, Aggunde Omuteregga.